Okwegayirira nga twekutte ku bajulizi. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda omuyinza wa byonna, Kitaffe omulungi ow'ekisa ddala, tukwebaza kubanga wakkiriza okugulumiza abaddugavu ab'omu Afrika abaali baabuliddwa, ng'ositula abajulizi b'omu Uganda mu lubu lw'abatuukirivu. Era tukwebaza nnyo kubanga okkiriza ekitiibwa kyabwe okukyongerako, ng'obakozesa ebyewuunyo olyoke oyolesezeemu obuyinza bwe balina ewuwo. Mu mirembe gino abantu bamaze okunyooma batya omwana wo Yezu, abajulizi baabo abataafa ku kuganja eri kabaka w'ensi balyoke baganje ewuwo, banaatuyigirizanga okwatula wonna obwakabaka bwo. Mu budde buno abantu bamaze okwetaba mu mayisa amabi batyo, abajulizi bo banaatuyambanga nga tulabira ku bo okunyiikirira obutukuvu, anti bo baasiima okuttibwa era baleme kufiirwa kkulu eryo. Mu kakyo kano ak'okwetaaya n'okwesanyusa obwesanyusa, baganda baffe abo banaatusindikanga okwefiisa n'okugumiikiriza ennaku z'ensi, anti bo nga bali mu muliro babengeya, baabanga mu kuyimba buyimbi nga batendereza Yezu ne Biikira Mariya. Ayi Mukama waffe, tukuwanjagira nga tukwetwaliza era nga tukwesiga nnyo. Ku lw'abaweereza baabo abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda, tuwe. Ayi abajulizi abatuukirivu, mutuwolereze eri Yezu n'eri Biikira Mariya, tufune kye tusaba eri Katonda atalina kimulema. Amiina. Biikira Mariya kabaka w'abajulizi, otusabire. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.